Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amatenda amajivu ga Allah tabaraka wa ta'ala, tusabe byengera n'emirembe bidderi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abenjuye ne basahaba be n'abakkiriza bonna okutuusiza ddala olunaku olw'enkomerero. Muganda wange ndaba mu kiseera kino Allah yagamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa mu suratul Baqara aya 196, wa atimmu alhajja wal umrata lillah, era mukole hijja ne umra nga mubikola ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala, mubikole mu bujjuvu bwabyo nga mutuukiriza obulombolombo bwabyo n'empagi zaabyo n'ebyobwetteeka byabyo, naye ng'ekikulu mukola mukhlisina liwajihillah, nga mbikoze lwa Allah tabaraka wa ta'ala, tembikoze kuyitibwa bahaji, tembikoze kwatiikirira nti no yakagendayo emirundi bwe giti, tembikoze kwesasuza nti gundi bunaku neewaanirako nti yagenda e Makka nze sigendangayo, naye nga obikoze ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ayagala abaddu be bagende e Makka bakole hijja, era yafuula Bait al-Haram mathabatan linnansi, yafuula Makka, yafuula Kaaba ennyumba ey'emizizo nga kyekintu kyeyateekawo ekisikiriza buli muntu yenna. Allah alonda gw'aba ayagadde n'amusukkulumya nga bwe yasukkulumya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku bannabbi abasigadde, n'amuwa ekitabo Qur'ani. N'alonda ekibuga Makka n'akifuula ekyenkizo ku bibuga ebisigadde, ng'era mu byenkizo bye kiyina n'abeera nga akifuula mahbatul wahyi, okubeera nga kifo ekyakkiramu obubaka okuva ku ntandikawo yaabwo paka Allah we yayagala. N'afuula ekibuga Madina ekyenkizo ekiddirira Makka mu kubeera nti haramu kya mizizo nga kyekiddirira Makka. Allah tabaraka wa ta'ala yakironda ne kibeera nti nakyo kibeera mahbatul wahyi nga kyakkiramu obubaka, era ne kibeera nti mahajari li rasul sallallahu alaihi wasallama, kyekifo nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yasengukira oluvannyuma lw'okumugobaganya mu kibuga Makka. Ne kibeera nti Madina eyali eyitibwa Yathriba ekyusibwa n'erinnya n'etuumibwa Madinatu rasuli sallallahu alaihi wasallama, ekibuga kya nabbi sallallahu alaihi wasallama. Ebyo nno biraga nti Madina ya nkizo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagiyitanga Taaba oba Tayiba. N'olwekyo omuntu yenna akutte olugendo lw'e Makka ne Madina ng'agenze kukola umra oba hijja, kiba kya bulyazaamaanyi, kyamaanyi nnyo ng'akyetadde ku mutima gwe bw'abanga alina obusobozi obutuukako mu kibuga Madina bw'atakikola. Omuntu yenna asaanye n'atuukako mu kibuga Madina ng'ekimututte kwe kubeera nti atoolera nabbi sallallahu alaihi wasallam assalaamu, ti assalaamu alaika ya rasulallah. Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yaziikibwa mu kisenge kya mukyala we Aisha radiyallahu anha, n'amutoolera wamu ne banywanyi be Abubakar ne Umaru abaziikibwa mu kifo ekyo, n'atoola nti assalaamu alaika ya rasulallah, assalaamu alaika ya Ababakari, assalaamu alaika ya Umaru, n'abatoolera salaamu. Nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba omuntu yenna amutoolera salaamu omulundi gumu sallallahu alaihi bi'ashara, Allah atamuwamu ebirungi bya mirundi 10. So nga okutoolera nabbi sallallahu alaihi wasallam salaamu empeera oba ebirungi bidda ku ggwe, kuba sallallahu alaihi wasallam ye yamala, teyeetaaga, talina kyeyetaaga gy'oli, wabula ekyo Allah tabaraka wa ta'ala ekikuwa obeere nga omutoolera salaamu ate obeere nga gwafunamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'omutoolera salaamu omwoyo gwe gumuddira mu mbeera Allah tabaraka wa ta'ala gy'asinga okumanya, n'abeera nga akuddamu salaamu eyo. Teri kyankizo kisinga eyo okubeera ng'otuuse nabbi sallallahu alaihi wasallam we yaziikibwa n'obeera ng'ate omutoolera ne salaamu. Ekyo nno kyankizo Allah tabaraka wa ta'ala akiwa gw'aba ayagadde. Nabwe kityo mu masjidi mwennyini mw'omutooledde salaamu eyitibwa masjidu an-Nabawi oba al-Haramu an-Nabawi, haramu ey'emizizo eya nabbi sallallahu alaihi wasallama ey'e Madina. Sallallahu alaihi wasallam gye yayogerako n'agamba nti as-salatu fi masjidi hadha,
Eswala esaliddwa mu muzikiti gwange guno ogw'e Madina afdal min alfi salatin fima siwahu, esinga eswala 1000 ez'emizikiti egisigadde illa masjid al-Kaaba, okujjako omuzikiti gw'e Makka ogwa Kaaba gwetasinga gwokka, kubanga eswala y'e Makka esinga eswala emitwalo 10. Ekyo nno kya bbeeyi okubeera nti ate omuntu watuuse mu kibuga Madina asaalidde mu masjidi Nabawi, omuzikiti gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallama. Eswala gy'osaaliddemu kebeere ya bwatteeka, kebeere ya sunna, kebeere ya kusaalira mufu, kwegamba kyonna ky'okoleddemu kyankizo okusinga kyokoledde mu bifo ebisigadde. Wakadhalika nabwe kityo mu muzikiti gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallama mulimu rawda. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba ma baina baiti wa mimbari rawdatu min riyadil janna, wakati w'enju yange ne mimbari oba tuyite ekituuti kwayimirira nga asaaza abasiraamu, rawdatu min riyadil janna, nnimiro mu nnimiro z'omujjana. Oyo yenna afunye omukisa. Singa omukisa gwali muggule ng'ebiseera ebisigadde we byali, twandigambye nti lwana obeere nti ogenda osalire mu rawda buli swala, naye omukisa guweebwa oyo Allah tabaraka wa taala gwasiimye n'amuyingizako mu jjana y'oku nsi nga muyingiza mu rawda min riyadil janna, eyo eri ku muzikiti gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallama, guli gwe yasaalirangamu nga tegunnagaziizibwa. Era buli muntu yenna eyatuuka mu kibuga Madina asobola okugamba nti rawda weeri si nnene nnyo, gibale fuuti nga 100 ku 100 bwe beegeze nnyo weeri mu kifo ekyo, nga atuuseemu yeyo Allah tabaraka wa taala gwaba asiimye liyashhadu manafi'a lahum, balyoke balabe emigaso ejidda gye bali, nga gwani asaalidde raka 2 mu rawda, gwani atudde mu rawda n'osaba Allah tabaraka wa taala akuyingiza ejjana ey'emirembe nga bwakuyingiza ejjana esooka ey'oku nsi. Omuntu ayingidde mu rawda ayingidde mu jjana ey'oku nsi aba alina okubeera nga yeedibaze nnyo okubeera nga ammibwa ejjana, so ng'era ayingiddemu imaanan, ng'alina obukkiriza wa ikhlaasan, ng'akikoze ku lwa Allah tabaraka wa taala, tayinza kuwaba. Okujjako yagenze nga yeenoonyeza bibye, agenze okulambula obulambuzi, agenze okulaba oba bituufu ebyogerwako, abeeramu okubuusabuusa kwonna yayinza okubeera nga mmibwa ebirungi by'omu jjana, naye agenzeemu nga kituufu agenzeemu ku lwa Allah tabaraka wa taala ng'ayingidde mu jjana, Allah tayinza kubeera nga akufulumya mu jjana gy'akuyingizaamu. Ekibuga Madina ebyo nno byankizo. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagala nnyo ekibuga Madina, n'asaba Allah tabaraka wa taala n'agamba ayi Allah twagaze ekibuga Madina, bwe tuba nga okukyagala kwe tulina tekumala, twongere okutubeere nga otwagaza ekibuga Madina. Kyova olaba nti okwagala obwagaza ekibuga Madina kyamba obukkiriza, kirimu empeera okubeera nga oyagala ekibuga Madina, era musango gwa naggomola gw'amaanyi nnyo okubeera ng'onyiiriza Allah ng'osobya ng'oli mu kibuga Madina. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yasabira barakati, emikisa oyo yenna ali mu kibuga Madina, ebintu ebiri mu kibuga Madina, naga Allahumma barik lana fi madinatina, ay Allah tuteere omukisa mu kibuga kyaffe kino Madina, Allahumma barik lana fi swa'iha, tuteere omukisa mu bipimo bya kibuga Madina wa mududiha, ebipimo byonna ebya minzaani, eby'ebipimo byebapimiramu ebikopo, swawu ne muddu, byonna bituteeremu omukisa. Kitegeeza nti omukisa guli mu kibuga Madina. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yayagala ekibuga Madina n'asaba Allah agobemu omusujja ogwalimu omuyitirivu, kifo ekikuumibwa endwadde ez'obulabe, kifo ekirimu ebyenkizo, kirimu olusozi Uhudi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam lwe yayogerako n'agamba nti Uhudun yuhibbuna wa nuhibbuhu, olusozi Uhudi lutwagala naffe tulwagala. Ebyo nno byonna biri mu kibuga Madina, ekibuga kya Nabbi sallallahu alayhi wasallama kyayita Taaba oba Tayiba, ekyo ekirungi, nga buli ekirimu kirungi. Kyeyagamba nti man istata'a yamuta fil Madina
falyafalu. Oyo yenna asobodde okufiira mu kibuga Madina ng'olaba mu butuufu omwoyo gugenda. Ng'oli mu kibuga Madina tovanga beera ng'ofiira mu kibuga Madina, kubanga ebirungi ebyenkizo ebiri mu kibuga Madina biyinza okubeera nga tebiri walala wonna. Ebyo nno bye bimu ku byenkizo ebiri mu kibuga Madina ebitutwala ffe abagenze mu hijja oba umura eri e Makka okubeera nga ate tugenda mu kibuga Madina. Mu kibuga Madina mulimu Masjid Quba, Masjidun usisa ala taqwa, omuzikiti ogwasooka okuzimbibwa ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wasallama, ng'ogyeko Masjid al-Haram ey'e Makka eyazimbibwa Ibrahim alayhi salam, naye ate omuzikiti Nabbi sallallahu alayhi wasallama okuva lwe yatumwa ogwasooka okuzimbibwa gwali gwe Quba, gwe yazimba mu lugendo lwe ng'asenguka okuva e Makka okugenda e Madina. Ogwo nno Nabbi sallallahu alayhi wasallama yafunanga wuzu n'agenda, olumu ng'atambuza bigere, olumu n'agendera ku nsolo n'atuuka e Quba n'asalirayo raka 2 era n'atuluŋŋamya nti omuntu afunye wuzu ng'agifunidde wuwe n'ekigendererwa eky'okugenda okusalirako e Quba, era n'agendayo n'asalirayo raka 2 afuna empeera ez'omuntu akoze umura. Ekyo nno nakyo kyankizo ekyenjawulo ekiri mu kibuga Madina, kubanga Quba erinaanye Madina. Nabbi sallallahu alayhi yatambuzangawo bigere, era essaawa eno Quba eri mu Madina. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagendanga mu kifo ewalwanira olutalo lwe Uhudi, n'abeera nga atolera ku bashuhada Uhudi, abajulizi b'obusiraamu abafiira mu kifo kye Uhudi salaamu, yabatoleranga salaamu nga bakulirwa Sayyidi Shuhada, akulira abajulizi b'obusiraamu bonna Hamza bin Abdul Muttalibi, n'abeera nga abatolera salaamu, assalaamu alaikum ahla al-kuburi min al-muslimina wal-mu'minina wa inna insha Allahu bikum lahiquna nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya. Yabatoleranga salaamu, ng'era kirimu empeera okubeera nga omuntu ali mu kibuga Madina ogenda mu kifo ekye Uhudi n'otolera kubakkiriza ensanvu abafiira mu lutalo olwe Uhudi, n'okubeera nga ate olaba ne ku lusozi olwe Uhudi olwo sallallahu alaihi wasallam lwe yagamba nti tulwagala ate nalwo lutwagala. Nabwe kityo mu kibuga Madina mwe muli Baqi al-Gharqad, Baqi oba limbo yaziikibwa mu baswahaba, nga kyankizo nnyo omuntu okugenda n'abatwalira ku salaamu. Salaamu kwe kulamusa abafu, ng'ate nno afunamu empeera newankubadde ng'ate abakoze sunna ya Nabbi sallallahu alayhi wasallama. Bingi ebiri mu kibuga Madina tetuyinza kubyogera ne tubimalayo. Saba Allah tabaraka wa taala atutwale mu kibuga Madina emirundi n'emirundi, era atuwe empeera y'ekibuga Madina. Saba Allah atusaasire, atuwe obuwanguzi. Saba Allah tabaraka wa taala atuwe obukkiriza obwannamaddala, atuwe okwagala n'okwagalibwa Nabbi sallallahu alayhi wasallama. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.